Basebo ne banyabo mbalamusizaako mwena abanda balina gye musinzidde okuba gyonna gye muli. Njagala kubawaako ebimu kubiriwo era ngenda kutandika ku kintu kya overstay. Kusookera ddala, first and foremost, abantu bonna abaspreading amawulire nti immigration ya Turkey yakwata Lumbuye because of overstay, mawulire ga kikwangala, ga bulimba. Omuntu yenna spreading amawulire nti Lumbuye yakwatibwa ku kya overstay e Turkey, mawulire ga bulimba. Nkiddamu, abantu bonna abaspreading amawulire nti Lumbuye yakwatibwa ku kya overstay balimba. Tebabaawo omuntu yenna akulimba. Lumbuye waliwo oluko olwajja nga lubadde luzze lukola ki? Luzze lwabalibwa nga lubadde lwatungibwa. Ng'oluko olw'okumukwata ekya overstay bakozesa kikozesa nga pretext nga as a legality. Nti bali balina okunoonya ekintu. Waliwo omuvubuka bamuyita Martin oli muvubuka mu kiga. Oli muvubuka mu kiga, wali obeera ne Lumbuye n'ogenda e Kampala. N'omala n'odda mu Turkey. Omuvubuka oyo identity yo tugenda kugifulumya. Wali obeera ne Lumbuye. You are among the suspects. Waliwo n'abavubuka abamu babeera mu Europe. Nga nammwe mubadde mu lukwe luno olwa Lumbuye. Identity tugenda tukyabaluka mwenna tukyaluka puzzle. Tetujja kupapa kufulumya mawulire ga kikwangala, zisagala kufuluma na bigambo, kutandika kupakuka na bigambo. Ntukwogera kino, kwogera bintu bitakwatagana. Njagala nnyo okwogera ku kintu ng'ekintu kirina evidence. Martin wabeeranga ne Lumbuye, ekya Lumbuye abantu abagamba nti Lumbuye yakwatibwa ku kya overstay balimba. Bakulimba. Twala amawulire nga bwe ngakuwadde kubanga amawulire ngajja ku source. I am very well connected. I know exactly what is going on. Omuntu yenna atambuza palapasi nti Lumbuye bamukwatira ku kya overstay mbu ali mu embassy ya Uganda sime yagenda okurinnyonga passport, bakulimba. Lumbuye bamukwatira ku address ye. Era Turkish authorities tezinnaba kufulumyawo kigambo kiri formal nti be bamulina. Kubanga babadde ba pressinga, legal team eri ku ground ebadde pressinga okufuna proof of life ya Lumbuye. They have not seen Lumbuye, they have not heard from Lumbuye. There is no proof of life. So omukisa gwaffe gulayinga ku pressinga authorities z'omu Turkey okutubuulira omuntu gwe tunoonya ali ludda kubanga yeegamba temukola temulina. Immigration webanga yeyina Lumbuye nga yamukuttidde ku overstay. Amateeka ga immigration mu nsi yonna alina okuba nti alina access ku bantu, alina okuba nti alina access ku legal team. Nkiddamu, immigration webanga yakwata Lumbuye erina okuba nti Lumbuye alina okuba nti alina access okulaba abantu be. Waliwo ebintu bibiri, either asobola okuclaimingira Waali nenga kiri nti Lumbuye era yali yaclaiming asylum through the United Nations. Ekyo wekinenga immigration ye Turkey si yeyina Lumbuye. Sina ekyo bakozesa kikozesa babadde ba mafia bakitambuza kibabadde batambuza okulaga nti bote bakirimu nti Turkey yakozesa amateeka gaayo okukwata Lumbuye. Mfuna bulungi Turkish immigration terina Lumbuye naye ba mafia through their networks bakugamba nti Lumbuye yakwatibwa olw'okuba mu Lumbuye talina mpapula. N'ekyo okugamba nti Lumbuye talina mpapula ekyo kya bulimba. Era buli muntu yenna atambuza palapasi ayogera nti Lumbuye bamukwatira ku ky'okuba nti talina mpapula, oyo akulimba. Era bali mabega bonna abo bolaba bali mabega w'ekintu kya Lumbuye. Buli muntu yenna gw'oyogera nti the bastard was caught, waliwo omu legislator omusijja kwogera linnya lyo owazze n'ogamba the bastard was caught because he had made an overstay. Yeah, the goon was caught because he made an overstay. Byogera tobimanyi. You don't know what you are talking about. You do not know what you are talking about. Lumbuye immigration ya Turkey temulina. Neither does the police have him. Ne police temulina. Wabula kyetusabirire ky'okubeera nti somehow ali mu mikono gy'abantu ba authorities kubanga there is no proof of life. Ba legal team bataskinze Turkish authorities okuba nti bamu producing either dead or alive oba okumufuna ku ssimu. Tebasobola kumufuna wadde ku ssimu. And knowing Turkey is a country which is full of mafias. Mu Turkey nsinzi buzibu. So omuntu yenna pressing amawulire, atambuza amawulire,
nti amawulire nti waliwo mtitake bamukwatire Lumbuye bamukwatira ku overstay omuntu kuba kwatide ku overstay tebasobola kumukweka aba alabika ate ensi zino zisinga zonna zino kibayita immigration center ne Uganda yennyini ensi okuba nti eri underdeveloped n'okufaanana nga bwefaanana naye erina kibayita immigration center tewabaawo omuntu yenna akulimba luno olukwe luwanvu nnyo ono omusajja babadde baludde ebbanga ddene nga bamunoonya nga balina okukozesa loophole yonna babadde balina okukozesa embeera yonna n'okukozesa abantu abamusemberedde naye waliwo there's a person of interest bamuyita Martin. There is a person of interest. We are looking for you. Identity yo tugenda kugiteekawo. We are looking for you. Paka ku address ye Uganda. Wajjo badde obeera ne Lumbuye. Some months ago you left Turkey. You are a person of interest. You are a person of interest. We are going to release your identity. Tugenda kufulumya n'abantu bonna ba contactinga Lumbuye. When you contacted Lumbuye, what you talked about, messages amwe zonna tugenda kuzifulumya. We are not going to leave any stone unturned. Tujja kufulumya buli kintu kyene kikwata we are going to tugenda kuteekawo dots tupime dots buli kintu kyonna ayanyumya ne Lumbuye ayabeera ne Lumbuye yatambulira luddawa tumaze already okutracing. The last time he was seen in public lwasembayo mulaba okufuluma ebweru lwali lwakutano yali agenze kusala nviiri era ne address we yasalira enviiri tugirina ani gwe yasembayo okuwogera naye bamukwatira ku address bani abamukwata emmoloka zaafulumye weeziri naye tebakulimba abantu bonna batambuza amawulire waliwo ekintu kiri kimu kye batambuza kibagezako okuteeka mu mitwe gyammwe gwe omuntu abadde alaba oba awuliriza bamafiya nga bakikozesa nti nti tebibakwatako bali bamukwatidde overstay bakulimba ono omusajja babadde badudde ebbanga nga bamunoonya bakulimba but there is a person of interest. We are adding your dot slowly. Mpola tetujja kupapa. Mpola tetugenda kupapa kufulumya mawulire. But we are going to release this identity of this mountain because you are a person of interest. We are going to release your identity tugiteeke mu bantu. Waliwo ne baddiikuula abamu muli mu lukwe luno nammwe tubagattagatta. Tujja kufulumya kila muntu yote tujja kutuuka ku mazima nete tugenda kupapira mazima naye twale kyange buli muntu yenna gwa kugamba wola bakola posti simanyi omusajja bamukwatira overstay akulimba talina kyamanyi era wabanga alina kyamanya ali behind oba ya financing ekintu ekyo sijja kuteeka mannya g'abantu mu video eno kuba asagala kupapira bigambo ne tututa obudde bwaffe era tukyabutwala tumanyi bamafia babadde beetaaga Lumbuye ebbanga ddene nnyo kino kya overstay bakitadde mu mitwe gy'abantu kugamba nti bw'abanga bamukutte kya overstay ekyo kikwatagana ku battake tekikwatagana kuffe tekikwata kuffe n'ekira bannange mwegendereza abantu baffe si bangu mafia akola ekintu kyonna Lumbuye kye kimukwasa gwe weebuuze lwaki Uganda ena nnyo so much interest in Lumbuye why is Lumbuye's news bigger than Connie's news? Why? Because he has been giving you information. Name Martin, you are a person of interest. We are going to release your identity. Tujja kureleasinga conversation yo. Never diikula abamu from Europe. You have been nabbed in this saga. There is not going to be no fear, no favor. Tujja kureleasinga no mafiaism we have to get to the core of it kubanga it's about people's lives. Lumbuye is a Ugandan citizen that deserves wabanga ino omusango bamukwate bamuteeke mu kooti nite mujja kukozesa bukujjukujju bwa mafia kuteekawo mbeera kulowoozesa abantu nti bamukutte overstay. No, temujja kuteekawo olukujjukujju bana bagamba simba bamukwatira mu embassy yalagenza okulininga passport. Ezo zonna stories za bulimba twala kyenkugamba. Ezo zonna stories za bulimba. Tugenda kureleasinga conversation z'abantu bonna. Tugenda kureleasinga paper trail y'abantu bonna Lumbuye badde akolagana nabo. Tuba adinga tuba gatta. Legal team mweri ku ground. Basabye kibayita proof of life. Proof of life has not been got yet. Tewali proof of life. Singa Turkish authorities badde bamulina.
tebayinza kumumma kubera nyikija funa kibaita access to a lawyer. Tebasobola kumumma access ya lawyer. Tebasobola kumumma access ya lawyer. Buli muntu yenna agateekawo post simanyi Lumbuye my brother overstay abo bonna bakulimba bayayi. Bonna bakulimba banoonya byabwe. Abo bonna banoonya byabwe. Kubanga bamanyi sawa abantu banoonya bajja information banoonya kuddamu kuweza namba ezo. Ignore those people completely. Completely ignore those people. Abantu bonna batekako ko bobanga Turkish immigration ya mukwata tesobola kumumma access to a lawyer. Tebasobola kumumma nti alisobola kuba nti atasobola kulaba baloye kwa assessing abaloye be. Tekisoboka. Guno omuzannyo muwanvu nnyo munene guludde nga baguluka. Lumbuye abadde ina address nya. The people that actually got to him knew exactly where he was, what he was doing there, and what time he was going to be there. Bali bamanyi kye bakola. Tali yoko police. Legal team egezezako okutaskinga the Turkish police. Tebali yo balugezigezi bakulimba. Bakulimba. Tebasobola kumumma lawyer singa abadde ku immigration center. Immigration center gundi etuuseeyo legal team. Tewali proof of life. There is no proof of life. All we are asking for is a proof of life. Bwayeba yakwatibwa. Let him be presented to an immigration court. Let him be presented. Netaliyo. Taliyo. 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 Lumbuye was kidnapped by mafias, by Turkish mafias. He was never apprehended by Turkish authorities. Chinonchidam, Lumbuye was kidnapped. He was never apprehended by Turkish authorities or Turkish immigration. No. Out of 7 million immigrants, illegal immigrants in Turkey, they were looking for, the immigration was looking for Lumbuye. Because it's a magazine go Olowoze. Lose your mind, Olowoze. Because it's a magazine go Olowoze. Taliyo. Erate bamu kwata Turkish authority amukwata twala change kugamba. I am getting news from a reliable source. And we are adding dots. Whoever had contact with the Lumbuye was last seen on Friday. He went for a haircut. Because of the event that was happening, Lumbuye started getting paranoid. From Thursday, yatani kufuna paranoia. Okuva ku Thursday. And as we are speaking, what event yet again a mass? Either this event was used, that is yet to be confirmed. That is yet to be confirmed. Naye chintu kino baludde Lumbuye nga bamunoonya. Ne Martin, you are a person of interest. You know? Martin, you are a person of interest. We are looking for you, Martin, wherever you are, you know yourself. Live and wins okuba ogiraba. You are a person of interest. Tugenda kufulumya identity yo Martin. We shall release your identity. And whoever is spreading news of overstay, about spreading amawuli aga overstay, bakulimba, even including some legislators. Why are you so interested about this goon you say he was abusing you? Why are you so interested? Why are you so interested? How do you know that he had overstayed? Present the evidence that he had overstayed. Present the evidence that he overstayed. Whoever is spreading this news of overstaying in Turkey, how do you know of Lumbuye's status? How can you confirm that he had overstayed? Nekana kawala akali ku NBS bonna bayaya abo abawala kubalita ku NBS yali fake. Akajja nekawa amawulire ku NBS manyi kalakata. Akakawala akajja ku NBS nga kawa amawulire. Akonako kali kayaye. Kali kayaye kali kalimba.
abo tebamanyi Lumbuye. They were just lying. Bali baba teka obuti baba coaching abu coachinzi. Okujjo confirminga kiri. Nti boy Ugandan government tekirimu. Obaba mafia be Uganda tebakirimu. Atewe babanga bamulinga ba mafia be Uganda baba de leaking information. They will not get Lumbuye. They will make sure that Lumbuye does not get to Uganda alive. Bajja ku making sure nti Lumbuye tatuka Uganda nga mulamu. Kubanga naye baba abizamu. Nekitwale nti ligo team ebadde enoonya Lumbuye basabye okumulabako. Kubanga by law amateeka gamukkiriza. Amateeka gamukkiriza okufuna kibayita access to a legal ku balooya be. Afadhali basabye nti basabe simu yokka. Nene bagamba balini babagamba nti bamu moving from place to place. Why are they moving in place to place? Lwaki? Kubanga they also don't know. Ebya overstate biriyo era buli muntu atambuza olugambo luno mumwegendereze. Buli muntu atambuza olugambo luno mumwegendereze. Ebyange bikomye wano sagala kwogera bingi nnyo ne Martin n'abalala. We are going to release tugenda tujja tutaddewo cobweb tubagattagatta buli muntu yenna. We know money moved around. We know a lot of money moved around. We know a lot of things. Tutandise gathering information. We know some people were used. We know. Kubanga luno oluko luludde nga lubaddewo. We know tugattagatta ne tujja kufulumya buli kimu mpola. Tetujja kupapa, tetujja sogeddeko nti gundi obwono bwoli. Naye tujja kuleeta buli muntu yera tubagattagatta tubagattagatta. We shall get to the bottom of it. We shall get to the bottom of it. Ate omuntu yenna wabwakatibwa mu nsinga ttake nga bamukutte nti Turkish immigration yamukutte. Eino okuba nti eino okumuwa amateeka gattake gagamba nti eino okufuna access ku muntu, alina okufuna access to a phone call. Alina okufuna access tukyabagattagatta. I'm not saying who or who. Sina muntu gwe neminze mu video no munfune bulungi. Kubanga abantu manyi okuteeka ebigambo by'abantu. Twagala nkubuli byagala kuwulira. No. Sagala tutandike kuteekako bantu matugambuzi kubaliisa gundi. Naye anything is possible with human beings. Omuntu sikante nti akaba ngante buli kaseera. Tubagattagatta. Martin, you are a person of interest. We do not know your second name, but you're called Martin. You came, you had access to Lumbuye, you went back to Uganda, you came back to Turkey, tugenda ku releasing identity you. Once we confirm, Martin, if you are seeing this video, you know yourself. Contact us. Gezako to contacting. Contacting anze oba contacting omuntu omulaba mu bamuyita Pato ali Turkey. Contact a gentleman called Pato in Turkey. Martin, you know yourself. We shall release your identity. This mafiaism has to stop. This is about people's lives. Arresting Lumbuye is not going to take away Uganda's problems. We know the mafia is using some people. We know that. No evidence to charge gatta. Once that evidence comes out, we shall present it to the people. Tujja kubateeka mu kooti y'abantu. Once the evidence comes out, we shall present the evidence to the people. Tujja kupresentinga evidence eri abantu. We know the mafia is using so many people. Abantu bagezaako okuwayo information mu bantu. Tuchimanyi, the mafia is using so many of you. You come to Europe and try to apprehend someone from here. Do that nonsense you did in Turkey. And come and do it in America or the United Kingdom. You come and do that nonsense from here. Jangu mujje mubikolere wano mulabe. Eyo nonsense kwa mafiaism kumwakozeseze Turkey mujje mukozesa mu zine nsi America. Mumukozese mu Bungereza mulabe. You had to go to Turkey because Turkey is a weak country. It has a lot of mafias. But you come and try that nonsense here. Come and try the nonsense. Je mwakozeseze Turkey mujje mubigezeko mubikolere wano. You will find out. Mutapata cha mtemakuni. Go and try that mafiaism. You come and try it from Europe. Or you try it in America, you will see. You will see. Mugezeko mukozese mafiaism eyo mwakozeseza. Martin, you are a person of interest. I'm not saying you are a suspect. I said you are a person of interest.
You are a person of interest, Martin. Ebyo bye bigambo byange ne tujja kusigala nga tu pressing on. This mafiaism has to come to a stop. Mubere bulungi, Katonda abakuume.